tuli ba mukisa nnyo kyatukuumidde ebyengera bibiri. Ekyengera ekisookera ddala eky'obusiraamu kitumalira bw'abanga Allah kitukuumidde. Ekyengera ekyokubiri eky'obulamu, era nga omulamu yakola obusiraamu kutira omwoyo gwange n'ejjamu okwagala Allah. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'ani ekitiibwa yatulaga nti abakkiriza abatuufu baagala Allah, bakuŋŋaanya laavu yaabwe ne bagiteeka ku Allah. wa mina nnaasi man yattakhidhu min duni llahi andaada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. mu bantu waliwo abateekawo ebintu ne babisinza nga bakuŋŋaanya laavu yaabwe ne bagiwa ebyo bye basinza nga bwe baali agadde Allah. naye abakkiriza abatuufu babeera ne laavu ey'ekimmemette nga bagiwa Allah tabaraka wa ta'ala. kati buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu omukkiriza okwagala Allah we. laavu eyo gy'oteeka ku Allah ekuleetera bingi. kisookera ddala osinza Allah ng'onyumirwa, osinza Allah nga gw'osinza okimanyi nti agenda kukusasula. era omuntu bw'abeera n'ekyo tosobola musanga nga ataga. yatwala omukisa guno okwebaza abateesiteesi b'eddalasa yaffe eno ekwatagana ku aqiida. duruusu weeziri eziwerako nga zisomesa ensonga eziwera mu ddiini. n'eddalasa eno eteeka nnyo essiira ku nzikiriza y'omusiraamu, ate nga kyekisumuluzo ekisooka ekigenda okubeera nga owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asinziira ku kyo okutuwejjana oba okutwala abalala mu muliro. tusaba Allah ataasa omuliro. baganda bange ab'ebitiibwa, omusomo gwaffe gugenda kutambulira obusiraamu yeddiini yokka entuufu. obusiraamu yeddiini yokka entuufu, era ebiri wabweru waabyo mu madiini si ntuufu. olwa amadiini mangi ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamanyi, naye ng'agamanyidde mu bukyamu. obusiraamu bwokka huwa ddiinu lwahid, yeddiini yokka emanyikiddwa olw'obujulizi bwe tuyina nga yeddiini entuufu. omuntu gy'agenda okusinkana nayo Allah tabaraka wa ta'ala agikkirize. al islam kyebayita obusiraamu huwa al istislaamu lillah wal inqiyaadu lahu bittaa'a wal khuluusu min ashiriki wa ahlihi. kyebayita obusiraamu kitegeeza omuntu okwewaayo eri Allah jalla jalaaluhu, okwewaayo wenna n'okakasa nti oli muntu wa Allah. lwaki? ate wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ye yakutonda. lwaki? ate wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala gyali gy'ogenda okudda katoyinaayo luwenda lwonna lw'osobola kusimattuka Allah. ensonga lwaki omuntu yalibadde nga
omuntu agenze mu lutalo ne bamusalako n'omusanga nga yeewaddeyo yenna n'emikono n'awanika, kitegeeza ki? Kitegeeza nti omulaba agenda mumukolako buli kyonna, kyekibaga nti al istislaamu lillah, ye muntu okubeera nga yeewaayo yenna eri Allah tabaraka wa taala. Era mu ekyo kyennyini tutegeeza nti Allah kyanakulagiranga kyonna sam'an wa ta'a, kuwuliriza na bugonfu. Yonna mwana wattu yentegeera y'abatusookawo abalongoofu nti Allah kyalagira tetuyingizaawo byabalala, tuwuliriza buwuliriza ne twewaayo. Wal inqiyaadu lahu bittaa'a, okubeera abagonvu eri Allah tabaraka wa taala kikulu nnyo. Kozi n'ekisembayo mu bitundu bya definition yeeyo, wal khuluusu min ashiriki wa ahli, n'okubeera nga twesambira ddala shiriki ne bannannyini shiriki. Shiriki okugattako Allah tabaraka wa taala n'ekintu ekirala. Shiriki okugattako Allah tabaraka wa taala gwe kennyini ne weefuula nga gwe weegasse ku Allah, oba okuddira ebirala n'obireeta n'obiteeka mu kifo kya Allah jalla jalaaluhu. Obusiraamu y'eddiini entuufu yokka, bujulizi we buli mu Qur'ani obulaga ekyo. Al adillatu min al Qur'ani wa sunna ala anna al islaama huwa ad-diinu al haqq. Bujulizi mu Qur'ani ne mu sunna obulaga nti obusiraamu y'eddiini ey'amazima. قال الله تعالى في آل عمران، واجتبى الله تبارك وتعالى يقام من سورة آل عمران آية 19: إن الدين عند الله الإسلام. الدين نبتلف الدين نتوف نوب جلز إوا الله تبارك وتعالى وبالسلام. Madini mangi oba enkola nnyingi, sisitimu nnyingi mu nsi muno abantu ze baalisuubidde nti basobola oyitiramu okutuuka eri Allah, naye eddiini entuufu ewa Allah tabaraka wa taala gy'amanyi bwe busiraamu. Obujulizi obwokubiri buli mu suratul Maida nga nabwo bwogera ku busiraamu nti eddiini Allah gye yalonda entuufu n'agitusiimira ate. Qaala Allahu taala alyawma akmaltu lakum diinakum. Wekitibwa Allah agamba mu Maida nti olwaleero nzijjuzza eddiini yammwe. Wa atmamtu alaykum ni'mati, nzijjuzza ekyengera kyange ku mmwe. Wa raditu lakum li islaama diina, mbasiimidde busiraamu nga yina okubeera eddiini yammwe. Bujulizi bwa nkukunala nti wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yasiima busiraamu. Bw'olina okubeera, bw'olina okuwangaaliramu, bw'olina okufiirako, bw'olina okuzuukirirako. Era yali wasiya ya Allah tabaraka wa taala eri ebitonde byonna: ya ayyuha alladhina amanu ttaqullah. Abange mmwe abamaze okukkiriza Allah, mutye Allah. Basiraamu mmwe abamaze okukkiriza Allah, mutye Allah. Haqqa tuqaatihi, mutye Allah mu butuufu bw'okumutya Allah mu ngeri egwanidde, ne wabeerawo embeera yonna obusobozi bw'olina tya Allah mu ngeri egwanidde.
tubula mu aya endala wekitibwa Allah yagamba nti fattaqullaha mastata'tum, nti Allah okusinziira buli omu obusobozi bw'alina. abali mbagatta aya ezebbiri ne baga nti fattaqullaha mastata'tum haqqa tuqatihi, ta Allah okusinziira ku busobozi bw'olina naye ng'omutya mu butuufu bw'okumutya mu ngeri egwanidde gy'olina okutyamu Allah tabaraka wa ta'ala. kati obusiraamu buno wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yabutusiimira, yajjuza ekyengera. Imaamu Malik alayhi rahmatullah bweyali ayogera ku aya eyo yagamba nti ma lam yakun yawmaidhin diina falan yakun diina, yagamba nti kyonna ekitaali ddiini mu kiseera ekyo Allah wajjuliza obusiraamu n'abutusiimira tekigenda kubeera ddiini abada al abidin, newankubadde nga waliwo abayinza okukiyingizaamu. so owekitibwa Allah aga nti alyawma akmaltu lakum diinakum, olwaleero nzijuzza eddiini yammwe. alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, era n'ekyengera kyange eky'obusiraamu nkijjuzza kummwe. wa raditu lakum al-islaama diina, mbasiimidde kubeera basiraamu. Allah atusiimidde kubeera basiraamu, gwe wasiima kubeera ki? bangi mu bantu nga batagala genda okulaba nga eddiini agibuukamu bwadde eno bwadde eri. olwaleero omusanga mu bino olulala omusanga mu biri, juuzi n'omusanga mu bino. naye omusiraamu omukkiriza buli lwanywerera mu busiraamu teyaali etaaze kutagala kudda ku kino, alina okubeera omunywevu ng'anywerera mu busiraamu. kyolova olaba kyajja mu sunna saha rasulillahi sallallahu alayhi min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kyajja mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu bigambo bya Abu Sufyan bwe yali agenza okusinkana omu ku bakabaka gwe bayita Herakla. yamugamba ng'amuyisa Abu Sufyan nti hal yakhruju ahadun oba hal yartaddu ahad an diinihi, mubamaze okuyingira mu ddiini ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walwasobola okugifulumamu baada an dakhala fiihi, ng'amaze ogiyingiramu. qala Abu Sufyan la, Abu Sufyan yagamba siinaayo gwe nalaba ng'ayingira mu ddiini Muhammad gye yazze nayo ate n'amala n'akola ki? n'afuluma. qala Herakla yagamba wakadhalika al-iman, nabwekityo obukkiriza hiina tukhalitu bashashatuhu alqalbi, bwe kibanga akamwenyumwenyu kaabwo kamaze okwetabika n'omutima gw'omuntu, kitegeeza si kyangu muntu kuva mu busiraamu ebbanga lyamala nga amaze okubuyingira. kati baganda bange abakkiriza ne bannyinaze abali eyo, ekigambo ky'obusiraamu bw'omalanga okubufuna tekyaligwanidde muntu kutagala n'omusanga mu bino n'omusanga mu biri. al islam oba otunuulidde obusiraamu yeddiini ey'amazima, era yeddiini allazi la yaqbalu Allah min ahadin siwa, owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kukkiriza ddiini yonna etali busiraamu. mu binkubiraga ti obusiraamu ddiini y'amazima yokka, bwe kuba nti Allah tagenda kukkirizaayo nzikiriza yonna etali busiraamu. قال الله تعالى في آل عمران، ويكتب الله تبارك وتعالى يقام سورة آل عمران آيات 8 متان، يقول ومن يبتغي
غير الإسلام دينا ينا أنا أكوات كوبو وما أنا أكوات انزكريزي تلي أبو السلام فلن يقبل منه الله تجينا جكريزا kujja kuba kuweebuuka kunene, kujja kuba kufaafaaganirwa kunene eri abantu abagenda okusinkana Allah nga tebali mu ddiini ya busiraamu, era bagenda kwegomba nga wekitibwa Allah bwagamba ti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Olwakaseera buli mukaafu yenna wagenda okuvaayo aga nti kale singa nali musiraamu, kale singa nasiramuka, naye ekyennaku ennyo nga one way, tayina return, toyina tingenda kukola bwenti male nkomewo. Omuntu kasaafa bwati khalas aba agenze, terikomawo. Kati abantu bagenda kwegomba nga takyasobola kudda. Ekyo Allah kyaga nti rubama yawaddu alladhina kafaru, buli mukaafu yenna mu nsi agenda kwegomba law kanu muslimin, kale singa nasiramuka, kale singa nayingira obusiraamu. Kati Allah aga nti waman yabtaghi, omuntu yenna anoonya, omuntu yenna akwata ekkubo ghayra al-islaami diina, eritali abusiraamu, nga ye gyafudde enzikiriza, falan yuqbala minhu, Allah tagenda jikkiriza. Wahuwa fi l-akhirati min al-khasirin, ne ku lunaku lw'enkomerera agenda kubeera mu baaluuza, agenda kuviiramu awo, agenda kubeera mu abo abafaafaaganiddwa, abatafunyeemu. So baganda bange ab'ebitiibwa, busiraamu Allah tabaraka wa ta'ala yabutuwa nga yeddiini yokka. Ekyewuunyisa nti wekitibwa Allah agisiimira gw'aba ayagadde yekka. Amma edduniya Allah asobola ogiwa omusiraamu n'agiwa gwayagadde ne gwatayagadde, nga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-islaamu huwa diinu al-anbiya bilummatihim, busiraamu yeddiini y'abannabbi bonna. Oba otunuulidde Adam abiina, abuuna Adam, taata waffe Adam yali musiraamu okuva ku ye. Wa diinu Adam alayhi salatu wassalam huwa diinu al-anbiya ba'da, era yeddiini y'abannabbi oluvannyuma lwa Adam alayhi salatu wassalam. Diinu Nuh alayhi salatu wassalam, yeddiini ya nabbi Nuh alayhi salatu wassalam. Wa Ibrahim, wa Ibrahim, ate ku Ibrahim wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala ayina ebigambo byeyogera nga bitunyweza nnyo. Olwali bw'oba otunuulidde al-adyan as-samawiya, mu madiini agaava waggulu, al-yahudiya wan-nasraniya, obuyudaaya n'obukristu, ng'obutunuulidde olwaleero, olabanga ge gamu ku madiini agasinze okusaasaana mu nsi eno, era abantu bangi bagajjumbidde. Ne Qur'ani yavaayo ng'erikkiriya nnyo, ma kaana Ibrahimu yahudiya wala nasraniya walakin kaana hanifa muslima. Ibrahimu tabeerangako muyudaaya, Ibrahimu tabeerangako mukatuliki, tabeerangako mukristaayo, walakin kaana hanifa muslima. Ibrahimu yali musajja atakola shiriki, nga musiraamu. Hanifa mailu an shiriki, tagendangako mu bikolwa bya kishiriku. Wama kaana min almushrikin, tabeerangako mushiriki. Taakidan, Allah ekyo yakireeta nga yagala otulaga nti Ibrahimu takolanga ku shiriki, tabeeranga mu bikolwa bya kishiriku. Akati awo Allah atulaga nti obusiraamu diinu al-anbiya, وهو دين الأنبياء بعد آدم، دين نوح، دين إبراهيم وموسى وعيسى
Musa, Isa, Daud, Sulaiman bonna baali basajja basiraamu. Wa Ishaqa wa Yaqub, Ishaqa ne Yaqub alayhimu salatu wassalam bonna baali basiraamu. Al-Islam diinu Yusuf, diini ya Yusuf wa gayrihim min al-anbiya, ne bannabbi bonna abatali abo bonna baali ku ddiini ya Busiraamu nga bwe tugenda okukiraba. Bw'oba otunuulidde ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yalaga obujulizi mu Qur'an nga bulaga nti bannabbi abo bonna baali basiraamu. Allah agamba mu Qur'an nga atulaga ku nabbi we Ibrahim alayhi salatu wassalam yaganti waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa, ani ayinza okuva ku nzikiriza ya Ibrahim okujjako abayesiruwaza. walaqad istafainahu fi dunya, Ibrahim Allah yamusitula mu nsi muno olw'enzikiriza gye yalina. wa innahu fi l-akhirati lamina as-salihin, Ibrahimu kunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu balongoofu. idh qaala lahu rabbuhu aslim, Allah yamugamba nti Ibrahim beera musiraamu. qala aslamtu li rabbil alamin, Ibrahimu yagamba nti Allah nsiramuse, njeemulukukidde Allah, njeemulukidde eri Allah omulezi w'ebitonde. Ibrahimu teyakomaawo. ne Yaqubu alayhi salatu wassalam babikuutira abaana baabwe. wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, Ibrahimu yakuutira abaana b'obusiraamu ne nabbi Yaqubu alayhi salatu wassalam, ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din, baana bange Allah yasukkulumya eddiini, Allah yasengejja eddiini. fala tamutunna illa wa antum muslimun, temuvanga mu nsi muno ne mufa okujjako nga mufiiridde ku busiraamu. So owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatulaganga Ibrahimu alayhi salatu wassalam yali musiraamu. oba otunuulidde Nuhu alayhi salatu wassalam, Allah yatubuulira ku nsonga ezimukwatako n'atulaganga yali musajja musiraamu. akhbara Allahu an Nuh alayhi salatu wassalam awwalu rusul, ombaka yasooka okutumibwa ala wajhi al-alam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba mu sunan, fayatuna Nuhan, abantu bagenda kujja eri Nuh, wayaquluuna lahu, bamugambe anta awwalu rusul, Nuhu gwe wasooka okutumibwa. netunulira Allah tabaraka wa taala bwagamba ku Nuh, wa umirtu an akuna min almuslimin, wa umirtu an akuna min almuslimin, suratu Yunus aya 72. Allah agamba nti Nuhu yaga nti nalagirwa kubeera musiraamu. bujulizi obulaga nti nabbi wa Allah Nuh alayhi salatu wassalam yali musajja omusiraamu. وأخبر الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام في نفس السورة. الله لا يقرأ موسى عليه الصلاة والسلام كسورة يونس آية 8. موسى عليه الصلاة والسلام يقام بانتو بنا وقالت يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بانتو بانجي bwemubanga mwakkiriza Allah, fa alayhi tawakkalu, mwesigamire Allah ebbanga lyonna. in kuntum muslimin, bwemubanga ddala muli basiraamu. kitegeeza ki? bwabanga be yali agubya basiraamu, min baabi awla okubeera nga n'agumya abeera musiraamu ng'abanywereza ku ky'obusiraamu. wa akhbara Allahu tabaraka wa taala عن المسيح, owekitiibwa Allah tabaraka wa taala era yatugamba ku Yesu
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وإذ أوحينا إلى الحواريين الله تبارك وتعالى يسكبا حواريون أبا يجرزبا عيسى بن مريم أن آمنوا بي وبرسولي ببيرنغ بكرز الله بكرزنهم بكوي عيسى بن مريم قالوا آمنا بنبا قاما تكرزا واشهد بأننا مسلمون إلى جليلا أنت كتفوس بالسلام إلى جليلا تفوس بالسلام سورة مائدة آية كمنيم وأخبر الله عن سليمان عليه الصلاة والسلام واجتبع الله يقرأ النبي وسليمان عليه الصلاة والسلام بقام يمو قرأكو ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولو كبكوري ومشارة بالقيس الله بيريامو قرأكو يقام nti Allah ndi azamanyiza omwoyo gwange banga ddene nga ndi kugattako n'ebintu ebirala wa aslamtu ma'a Sulaymana lillahi rabbil alamin nsiramuse ne Sulayman eri Allah omulezi w'ebitonde suratu Naml aya ya namunya wa akhbara subhanahu wa ta'ala an anbiya'ihi alladhina taqaddamu ويجتبع الله تبارك وتعالى يقرأ النبي بابا سوكا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا بلمزا اجتبوا التوراة أبلوا النبيون الذين أسلموا بالنبي بالنابا سلمكا وبالنبي بابا يدايا بالنبا لمزان التوراة bannabbi baba Isirayiri balamuzanga Tawrat bali basilamu watu bwagamba wekitibwa Allah tabaraka wa taala nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatuyigiriza nga tulaga nti bannabbi bonna bali basilamu ijmalan yaganta al anbiya awladu li'illat al anbiya awladu li'illat بالنبي بنبانا باتاتهم دينهم واحد بنبا لك الدين يميا والسلام وأمهاتهم شتى شريا زينزو كوبازي زاچوكا چوكم غوسانغا مشرع قبلنا مشريا زاسوكا ومرمو بيالي منغا فرتبينا نوسانغا نمشريا يفنغا مرمو أباتو سوكا يفتافنا أن دين الأنبياء واحد الدين يا النبي يليم وهو دين الإسلام الدين يوم السلام دين توحيد الله عز وجل الدين يوم الله والنبى سيز الله ولقد بعثنا من كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دين يليا كسينز الله nakulekayo kusinza byonna ebitali Allah mwalimu abaddewo wano Allah musiime ayogedde ku tawagit nga Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah yagamba yaganti wa tawagit kathif yaganti taguti nyingi newe yatandika kullu ma tajawaza al-abdu hadda buli kintu kyonna omuntu kyasusse komo kitegeeza nti esobola okufuuka tagut kyovulaba Allah bwe yali ayogera ku Firauna alayhi lana yagamba Allah ti idhhab ila firauna innahu tagha yene wa Farao kubanga asusse komo yeeyita kyatali yene wa Firauna kubanga asusse komo kati Imam Ibn al-Qayyim Allah musiime yagamba nti kyebayita tagut kiva mu kigambo bujeemu
wahuwa ma tajawaza alabdu hadda, era yekyo omuddu singa asukka ekkomo ku kyo. Ebitonde baddu, Allah yatutonda nga tulina otuteekeddwa okukoma tuli baddu, tuteekeddwa kutuuka mu darajata ilahiya nti tufuuse bakatonda. Ogenda okusanga nga abantu beeyita bakatonda. Kati embeera efaanana bwetyo yatuuka ku Firawuni alayhi laana. Allah namutumira Musa namugati idhhab ila firawuna innahu tagha, gende wa kabaka Farao asusse ekkomo. Era ebintu ebyetera okusukkako ekkomo bisobola okubeera min almatbu' aw alambiya, bisobola okubeera ebigobererwa oba bannabbi oba bamalayika. Oli ayinza okuddira malayika n'asukka ekkomo ku ye, kisobola okubeera nga ekyo kyakoze asusse ekkomo ku kyo. N'atulaga nti wa ru'usuhum khamsa, mwali mwazogeddeko nyinza obutazikoonako, naye nga mahallu shahid ba nabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bonna da'u ila tawhid, bakoola abantu nga babaza ku tawhidi, kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Hadithi endala nabbi yagamba mu riwaya al-anbiya ikhwatu li'illat, bannabbi ba Allah bonna baluganda ku taata omu. Yagamba diinuhum wahid, eddiini yaabwe bali kwemu, wa ummahatuhum mutaaddida, bamaama be benjawulo amakulu, sharu'uhum mutaaddida, shariya zaabwe ze ziyinza okubeera nga zaayawukanamuko mu furuu si mu usul. Ojja kusanga eno mu matabi gye zaayawukanira, naye asulu y'abannabbi bonna bakoolanga bantu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib, obusiraamu obwo bwe tulabye era bwe tukoonyeeko, wekisibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatulaganga amakulu g'ebyo bye tubadde twogera nti bannabbi baana ba taata omu, yatulaga nti yakikoonako mu Qur'ani mu Maida, baawukanya maama likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Buli nabbi Allah tabaraka wa ta'ala yagenda amuteerawo manhaj, nga amuteerawo ne shariya nga ye sobola okuba nga shariya yaffe eyawukana n'ey'omulala mu furuu oba mu matabi, so si mu nzikiriza, enzikiriza basigaza emu. Waliwo ebintu ebisobola okwonoona obusiraamu obwo bwe tukoonyeeko mu bufunze, twetaaga obikoonako. Bisookera ddala bisobola okwonoona obusiraamu era nga byetaaga okufuna tanbihi ku byo. Ensonga esatu enkulu ennyo. Esookera ddala al ishraaku billah bi anwaa'ihi, okugatta ku Allah. Omuntu okugatta ku Allah mu miteeko gy'okugatta ku Allah gyonna kisobola okwonoona enzikiriza ey'obusiraamu era omuntu n'abuviiramu ddala. Ati omuntu yeewala ebika bya shiriki byonna, omunene omutono. Byetuyinza okukoonako ebitonotono wano, tulina shiriki w'okusamira, bamwe bakuyita kusaamira. Kusamira okwo oba ogasse ku Allah tabaraka wa ta'ala, okugattako okweraguza, okweraguza kugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Mu birala ebiyinza okwonoona obusiraamu bwobwo mulimu okumala abalongo. Omuntu bw'amala abalongo mu Buganda wano, kozi n'amawanga amalala agasangibwa mu Uganda bakkiriza nti abalongo abo ba Katonda, be bamala oba be basiba omuntu oba be bamusimulula. Oba otunuulidde mu nteekateeka yaabwe, era basobola okubuuza omuntu ne bamugamba nti gwe wazaala abalongo, nti naamu. Namubuuza obwavu olumwa bwaki, kiba kitegeeza abalongo tebakusimulula, tewabamala bulungi. Baddira abalongo abo ne babateeka mu kifo kya Allah tabaraka wa ta'ala.
yensonga lwaki tukayana n'abantu ebbanga lyonna okubagamba nti abalongo okubamala mu kumala okw'ekiganda oba okw'ekinnansi oba okw'ennono kugatta ku Allah. Era bangi babuuza kati awo bikwataganirawa? Baddira abalongo ne babateeka mu kifo kya Allah, bebasiba bebasimulula. Kasi toddira ekitonde n'olowooza nti kyekisobola okukusiba oba okusimulula, kitegeeza nti automatically okikutte okitadde mu kifo kya Allah tabaraka wa taala. So ekyo kisobola okwonoona obusiraamu bwo. Tero kigamba abantu abava e Makka abakomawo ne babagamba nti mukuume hijja zammwe. Enaga nti kuuma hijja simanyi ebeereemu. Nze ntera bagamba nti mukuume obusiraamu, Allah abakuumire hijja. Bw'okuuma obusiraamu ekyo kiri automatic nga Allah akuuma hijja, ng'akuuma ebirala. Bw'ogaana okukuuma obusiraamu, Allah asobola obbisazaamu byonna lumu ne biggwawo. So ebyonoona obusiraamu byetaaga okwegendereza ennyo. Mu byonoona obusiraamu kwe kugatta ku Allah tabaraka wa taala. Obusiraamu alina okubeera n'obusiraamu nga bunywevu ne aqidatu n'enzikiriza, ng'enzikiriza eyo eri salima, nga teriimu kugatta ku Allah tabaraka wa taala. Mu byonoona obusiraamu mu kugatta ku Allah mulimu okwabya ennyimbe. Okwabya ennyimbe omuntu ayinza okulaba ng'ekyangu naye olumbe dhaatu kugatta ku Allah tabaraka wa taala. Era ekikolwa ekyo kyatandikibwawo bashiriku, ekyokubeera nga abantu baabya ennyimbe n'okulowooza nti waliwo omuteego ogujja ne gutirimbula abantu mu nnyumba nga balina okugufulumya guleme kuddayo kujja kutirimbula abantu mu kitundu ekyo ba mu nnyumba eyo. N'obukwakkulizo bungi obw'ekishiriku ne aya mmeka ze baba basse mu Qur'an ekitiibwa eziri opposite n'ekyo kye boogera. Ekitiibwa Allah tabaraka wa taala fi gayri aya Qur'an ekitiibwa ng'atulaga nti obuyinza obutta bubwe n'obuyinza obuwa obulamu bubwe. Wa annahu huwa amata wa ahya, Allah yatta era Allah yawa obulamu. Wa annahu huwa adhaka wa abka, wekitibwa Allah tabaraka wa taala yasisa era wekitibwa Allah yakaabya. Tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wekitibwa Allah tabaraka wa taala obufuzi bwonna buli mu mikono gye. Obufuzi bwonna obw'edduniya n'akhira buli mu mikono gye. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, buli kintu Allah kiinako obusobozi. Alladhi khalaqa almauta walhayat, Allah yatonda okufa n'atonda n'obulamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, asobola otugezesa Allah ali analongoosa emirimu. Kati Allah yatta era ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yawa obulamu. Mu bikolwa eby'ekishiriku mulimu okweraguza. Abalaguzi bamanyi oba beeyita nti bamanyi ebyekwese. Kyova olaba abayita ba arrafa amakulu bamanyi, basobola okukubuulira by'otamanyi ggwe. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatulaga nti man ata kahina, agenda eri omulaguzi aw arrafa oba oyo yeeyita nti amanyi ebyekwese, fasaddaqahu bima yaqul, n'akakasa byamugamba, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, aba akaafuwadde, aba mukaafu eri eddiini Allah gye yatuma nayo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So tugamba tutya musiraamu tagenda ku balaguzi. Wekitibwa Allah tabaraka wa taala, lwaki omuntu agenze ku balaguzi abeera agasse ku Allah? Kubanga owekitibwa Allah yeesigaliza ebyekwese,
ate omulaguzi akubuulira era yeeyita nti amanyi ebyekwese. alimu lghaibi washahada fala yudhihiru ala ghaibihi ahada. wekitibwa Allah yamanyi ebyekwese. ebyekwese tebisobola ate kugenda ku bitonde ffe bantu, so teri yamanyi byekwese. kagabeera amajinni tegamanyi byekwese, era eyo irimu gye gaba gamanyi. wekitibwa Allah yagayigiriza kiba kitegeeza nti bagimanyi oba gagimanyi, naye tosobola gamba nti amajinni gamanyi ebyekwese. mu byonoono obusiraamu bw'omuntu, al kufuru l akbar, obukaafu obunene. obukaafu obunene bwonoona obusiraamu bw'omuntu. obukaafu obwo bwe bw'obufulumya nannyini bwo mu busiraamu, so nga ate n'obukaafu obutono tukuutira abantu okubuvaako. ne mu bukaafu obunene be bantu okuwakanya Allah tabaraka wa ta'ala, era bangi babumarasa min almalahida, abantu abaga nteriyo Allah, teri Allah. bawangala mu nsi muno nga bo balaba nti ateri, nga baddahariyun abaga nti waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr. baddahariyun bakakasa nti tuwangala buwangazi mu nsi, era teriyo byakuzuukira, teri. obuwangazi bw'omuntu bwe bumunyula n'afa. wekitibwa Allah agamba nti inhum illa yadhunnun, balimba. ate nga yentegeera y'abakaafu bonna mu nsi. qala Allahu ta'ala fi at-taghabun za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu. Allah agamba mu suratu at-taghabun nti abakaafu mu nsi bagamba teri kuzuukira, oli bwafa khalas kiba kiwedde. Allah agamba qul bala wa rabbi, bagambe ndayira Allah, la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allahi yasir. mugenda kuzuukirizibwa ddala, oluvannyuma buli muntu Allah ajja munnyonnyola byabadde akola, ekyo kyangu eri Allah tabaraka wa ta'ala. so baganda bange ab'ebitiibwa, mubisobola okwonoona obusiraamu bw'omuntu bwe bukaafu obunene. mubisobola okwonoona obusiraamu bw'omuntu mulimu annifaaqu l-i'tiqaadi. annifaaqu l-i'tiqaadi, obunnanfuuso obw'enzikiriza busobola okwonoonera ddala. obunnanfuusi obw'enzikiriza bwonoona obusiraamu bw'omuntu n'abuviiramu ddala nga takyalina busiraamu. era abawalimu bagenda bateekawo obukwakkulizo obuweerawerako obulaga nti obunnanfuusi obwo buba bumaze okuba nga bufulumizza omuntu mu ddiini ye. obunnanfuusi obwo kwe kubeera nga omuntu akkiriza kungulu nti musiraamu, era nga tulaba nti musiraamu naye nga akwesa obukaafu, nga omuntu okulowooza nti eddiini ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye yajja nayo, waliwo amadiini amalala nga gagikola ki, nga gagisinga oba nga gagyenkanankana. obubeera bunnanfuusi nga bwa kikolo bujja nannyini bukola mu busiraamu. so omuntu alina okwewala obunnanfuusi. wekitibwa Allah yagamba mu Qur'an, bashiri almunafiqina bi anna lahum adhaban alima alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya min duni almu'minin. yaga nti sanyusa abannanfuusi, Allah abateekedde eboneza ebiruma abafuula abakaafu nga gye mikwano gyabwe, ne balekawo abaki, ne balekawo abasiraamu. so baganda bange ab'ebitiibwa, mubisobola okujja omuntu mu busiraamu ne bumwonoonera ddala, mulimu obunnanfuusi. nabino era tubikoonako, bisemberedde okujja omuntu mu busiraamu singa bituuka ku ddaala. mu byo albid'a, omuntu okuzuula mu ddiini, kelbid'ati almukaffara, nga bid'a ezijja abantu mu busiraamu zisobola okujjira ddala okwonoona obusiraamu bw'omuntu.
n'omuntu okwettanira nnyo bida nga buli awagenda bida guwolabika, buli awabeera bida wolabika, kisobokera ddala bulungi okubeera nga obusiraamu bwo bujungululwa okukutuusa ku ddaala liri lyetwogeddeko erya bida eziyinza okujja mu ddiini. Era mubisobola okwonoona obusiraamu bw'omuntu mulimu al kufuru al asgar, okwettanira ebikolwa ebyekikaafu naye nga obukaafu obwo obutono nga tebusobola kujja mu ddiini, wabula bwe buyitirira ennyo omuntu omutima gw'omuntu gumala ne gufa, genda okukakkana nga bumutwala ku bukaafu ku bukaafu obunene. Ekirala okwetabeetaba ennyo mu mazambi, nga buli awabeera amazambi bakusangawo agamanyikiddwa naddala amazambi amanene. Omuntu okubeera nga buli kaseera amazambi amanene we gabeera bagakusangamu, ng'obwenzi, nga liwaat, nga okulya riba, naddala asabu almubiqat almuhlikat, amazambi omusanvu agazikiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam geyogerako, gasobola okujja nannyinigo oba gasobola okutwala nannyinigo oluusi ne gamutwalira ddala mu bukaafu singa aba teyeefuddeko nga buli kaseera abeera agakola. Go gennyini bw'oba olikoze tetugamba nti alikoze abeera mukaafu, la, wabula buli bw'ogajjumbira ennyo obeera mulino omutima oluusi gufa, agenda okumaliriza ng'oyingidde mu bikolwa ebyekikaafu, okkakkana nga enzikirizayo eyonoonese. Tukuutira abantu okunyweza obusiraamu, okubuwangaalirako n'okubufiirako, n'okubeera nga tusaba Allah nnyo abeere nga atuzuukiriza ku busiraamu. Saba Allah tabaraka wa taala atuwangaalize ku busiraamu, saba Allah atuttire ku busiraamu, saba Allah atuzuukize nga tuli basiraamu. Budde bwange baŋŋambye wano nti bulabika buweddeyo, naye nsaba Allah tabaraka wa taala byetuyize atuteeremu omukisa, kubeera nga tukolera ku ebyo, tubeere mba ahlul bushra alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Abo Allah tabaraka wa taala yaboogirako nga tulina okubasanyusa. Barakallahu fikum, subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله